So Museveni embere etabukidde ddala n'okukakasa nti n'ennyonyi mwatugulira bikadde Uganda teyina nnyonyi. Okitegera? Kati bulijjo mbadde nga mwesudi yaki okutulaga kati ne Uganda temuyina nnyonyi spare ataliyo. Akkiriza temuyina na nnyonyi. Nabagamba munna Uganda ekintu kiri kimu. The harder we push tugenda kujjako Museveni ono. Okitegera? Muhoozi Kainerugaba yeetagibwa mu America saawa yonna. Nabagaye bagenda mu bakubira jeke nga kiva ku kikutunda njaga na kusupply nga bayekera bya kulwanyisa ebyettabu. Mu ggwanga lya Sudan, African Union emaliriza enteekateeka zonna amagye ga Uganda gafulume South Sudan. Kiddamu bakomawo waka. Naye njagala mujjukira abaana aba bakomawo waka. Linki zo tugenda zeesonyiwa kubanga linki kati zikwatisa videos zange. Zo ojja genda okisaachinge ku busaachinzi. Kati linki sigenda kuddamu kuzibawa. Wabula kasita information mubanga mugifunye ebya link tusoke tubyesonyiwe tusevinga account yeno. Okitegera? UPDF ekomawo waka. Eriya South Sudan yonna negali ge yawa Salva Kiir nti gamukuume kati bakyagaagalayo gonna. Okitegera? Tebakyagaagalayo yonna amagye ga UPDF gonna nagabadde gakuma Salva Kiir galina okudda e Uganda. Naye muna Uganda kyolina okumanya kiriki. Museveni's fear be baana bano abali ebweru okukomawo. Be baana abali ebweru okukomawo mu ggwanga Uganda. Kubanga ekisooka yali ya ssente zaabwe. Tebayina ssente ze yabawa. Bali abali mu AMISOM mission, jukira AMISOM mission ya muggwako bajiwachi bajikwasa ggwanga lya Kenya. Okitegera? Kati aba AMISOM mission bakugaba banje emyezi 10 n'emeka 14 tebalaba ku ssente. Okitegera? Kiyakola abamu yabakubaza ibbomu n'abatta. Ngalimbalima tizabadde atakazaani za Al-Shabaab. Okitegera ekintu ekyo? Kati bano bava Sudan bajja Uganda. Naye nakugamba teekeza abana abasajja. Jukira omwami yatambulya mu kumakamberenge. Kati ekimutiisa ekirala okukomawo abaana bano si kya ssente. Omuzungu ye muntu akubatta bbiri. Omuzungu akubatta bbiri. Abaana abo ne bajja nga background nga bajjidde ku mission. Kati jukira balina obusungu bwa ssente, balina obusungu bw'okubatulugunya ebyekisiru nga tabayamba. Kati bakomawo Uganda. Mugenda kulaba tabbu. Nakugamba ebyali mu kubasiriwaza. Bwawandiisa magye atraininga abalimba. Wetulaga teri bya magye tebiriyo. Tukujina kuba muntu kalulu kene tumukalakata akalulu watukwatako wakabba tusituka watukwatako United Nations Charter eyo temujerabira always njagalo kiteke mu mutwe tuwe tusituka Museveni watukwatirako mali yabagenda okujja wano mugenda kubalabako nga banonye Katunji ne Muhoozi mugenda kubalabako anyway muizo obutabalaba ne mujja kiwulya nti bazze mu Uganda era Muhoozi ne Katunji batwaliddwa. Just watch the space nabagamba oyo abatiisa tiiso oyo luno olutalo lunene muna Uganda luno olutalo lunene luno olutalo America ba capitalist Bungereza betaaga komawo Africa yonna bajeetaaga ku luno siri aluli ndio bade batwala Great Lakes region sibaji bino Commonwealth states sibye balimu ku luno betaaga Africa yonna nina kugamba turning point ya Africa ziri ensi bbiri. Ensi esooka bagita Democratic Republic of Congo, ensi eyokubiri ye Uganda. Era ne mu ndagaano ezaali zakolebwa zi Anglo-German agreement zonna ezaali zikoleddwa mu kusooka waaliwo reserve nga balina okureservinga Congo Basin eyo nga balina ogireservinga teri alina kugitwala. Naye olugezigezi lwa Museveni oyo n'abarasha babadde bagala bagitwale mu lugezigezi kati bagibajjeeko. Njagala jjukire kino ekyafayo kyali nawo ku Zanzibar oyo yasooka ne reservingibwa ya reservingibwa. Okitegera? Naye olugezigezi lwa Germany okwagala okutwala Zanzibar bajja ne bagijjako ne bagitwala. Then olugezigezi lwa Germany okutwala Uganda bajja ne bagijjako ne bagitwala ne tufuna Anglo-German agreement of 1880. Okategedde akantu ako. So muna Uganda temutiitira na Museveni. Okitegedde temutiitira na Museveni nabagambye tugenda mu protest vote. Ate protest vote we tugenda ayina okukkiriza bagenda mu banyigira. Bagenda kunyiga Museveni zino policy economically. Bagenda munyiga politically mu policies. Bagenda kumunyiga mu military. Waba yagala military bano bonna bakirina buli kimu. Era mujjukira video gye nabazanyira wana ya Masadi police yabagamba fe necessary tools tuzirina. Bayina necessary tools eziforcinga Museveni okugenda mu kalulu akali free and fair bazirina kubanga akalulu kano nabagamba kaba capitalist kagwa mu kintu kibayita capitalism policy we kagwa. Si Museveni oyo. Wabula ye Museveni abadde nga akachanga ngakozesa bakyalibe abo bakiza beesijabo. Rabo. Okitegera? Bakyalibe nga bagira era ebibuze bitambula neno kwa professor bokunasa bakugamba mbu kakati lwaki lulibadde tebikola olw'ensonga opposition ebadde yiye
Lulibi badde tebikola lw'ensonga abadde takwatanga ku interest z'abazungu. Abadde n'atandika okuzitwalawo awo katono nga tetunnajjaawo naye ng'akikola ku kimugunyu. Kati we tumunyize ne tumunyiga n'alagira ddala nti bulijjo mbikola ng'ayingira naamu ne BRICS. Yes, kakati nabo bamugamba nti bulijjo obadde obikola kakati twagala tukulage nti yefe abakola ki ffe tufuga Munnayuganda tugenda mu protest vote tebaddamu kusiriwaza. Bino Damulira byagenda azungazunga simanyi tiyagasi ali eyo temukyalaba ku tiyagasi bagezaako mutu kuba mwabiraba nga buli president kyagenda bayita tiyagasi only that we were smart, we outsmarted them. Ntulaga nti ffe munange sibye tuliko bye muliko oba mwaga kuba tiyagasi bwe mukuba abantu baatuuka ekiseera ne baswala ne babagamba oyo tiyagasi gwe mukuba abantu oyo ajja baleetera obuzibu. Kati Damulira ajja yeekazaawoza bannange temulaba tiyagasi ye kati twemenya ki kankabazanyire gasi mu kibuga Kampala kati kuno omwaka gwakuna kuba nti polisi kyalina tiyagasi tumulina naye tiyagasi yavanga mummwe nga waliwo ababakozesa ne muteekawo embeera ya giri myaka ena gyayogedde siwe kiri sije twakamala wano mu revolution eyo ngetandise 2021 up to now. Yes, lwaki nti kati baadiringa nabo munnange tumanyi kye twagala tumanyi kye tulimu okitegeera tuli mu kintu kibayita civil revolution tetwetaaga maje gonna esaawa yonna nabadanga akubatiya gas naye twabalemesa kati yeefuulafuula mbabadde tebamukuba olw'ensonga simanyi abantu tebeekalakasa tujja Damulira ebyogero obigamba abo ate mwabasasudde okubeera awo naye ffe abatasasulwa ababi abeetaaga eggwanga lyaffe tujja mwe mutegeke tiya gasi wammwe in fact mutegeke n'amasasi mutegeke n'emmundu mutegeke bitanka mutegeke n'emmigi mubitegeke ffe tujja na bipande mwe ebyo bye bali kati ali mu kusiriwaza simanyi waliwo ababakozesa ekintu ekireeta tiya gasi mu ggwanga mukimanyi okitegeera kubba kalulu kuluno don't dare mulaba wana about tiya gasi twaga tugende mu kabalu tyako tubakuba akalulu mukalangirire nga ukali olaba wana abayo kwekalakasa naye tubakakasa kino senga muzanyira mu kalulu kuluno kekatununulako Munnayuganda bakulaze nti wali kibali bakoledde eggwanga n'ennyonyi bulijjo ko beebuzaabuliza bakulaze nti baagula bikadde kikampani kyaggalawo nadda eyo Uganda mwe muli enguudo zonna matonga okitegeera matonga emyaka aga ana naye akusaba emyaka 5 mbw abatereereze tuli basiru ddala ffe tutegeera so Munnayuganda akugamba ki twetegekere protest vote nakugambye temutya kufa teri kufa mu kalulu ako teri yabikola byonna ne tubikwata tubidocumentinga bulungi we twamala okubidocumentinga ne tubitwala gye tulina okubitwala ewaba police makers kati ba police makers bamugamba twagala Katungi mu ICC omusango gyeguli. Yes, kati bamugamba twagala Katungi naye si Katungi twagala Muhoozi gwe baagala okitegeera ekintu ekyo nakugambye ebyali mpibyo tusooke tubyesonyiwe baagala Muhoozi not Katungi. Kakati we tunaamaliriza tugenda ku luguudo tukwata kipande tokwata ejjambiya tokwata embazzi tokwata effumu tokwata akasaali okwata kipande osituka kipande then ye yayine mundu ne tiya gas oyo gweyewaanyisa mugenda kakasaka eno police weekola okitegeera ekintu ekyo so Museveni yalabika anafuye kakati ate wa police ali mu kuyigiza ali mu kwegayirira abantu mutebeeka anyway nyongera okujjukiza Damulira naye kirala kye mutabate mwerabira tugenda kugaba kadi vetting tujongeddeyo akati aba DF PFF abasindika bambega bamwe bazahala Yulika mukyalina stress nene ye kyabaluma kubanga kati fe tubyongeddeyo ate simu abagendo tulagira tugabe kadi simu abagendo okutulagira we tunayagalira we tugendo zigabira kadi nabagamba in fact njagala tugabe kadi yonge bulai na kwezi 2 bagende banominating bano abagendo be tugendo gabira kadi zaffe basasulire sente zaabwe buli omba mu file nga bamwa ne receipt ya bank agenda wali kwewandiisa ezensoli zaabwe tuzimanyi mujja kiwulira okitegeera mujja kiwulira ate muvetinga abantu mwebye bibiina ebirala mu PFF batandise okweyogeza tugenda kuwagira ebibiina ebirala ku bifo ebimu ffe tetugenda kwegatta namwe tugenda kusimbawo buli kifo teri kibiina kye tugenda kuwagira ife tuwagira nuupu akabonero manvuuli tugenda kusimbawo ku buli kifo teri kifo kye tugenda kubalekera tekiriiyo buli kifo kyonna tugenda kiteekamu candidate akabonero akaffe kali aka manvuuli teri ebya kolokolo simanyi kolokolo yeegase n'omuti neyegatta n'ambulera teri ebyo ffe tujjanga ffe okitegeera yabaka mayongeza ku bagundi kwa kati baloti eri kaba ogenda kuyingira ndowooza kati ba presidential candidate 2 nonsense no tunulira abantu bonna ebintu byonna byabadde bakola bya kitumbavu byennyini naye Munnayuganda nyongera okujjukiza tugenda mu protest vote bananyini policies webegatira ne bannansi ne mukola ekitufu ne mujjawo ekizibu yani Museveni asigaze emyezi egi 5 tegikyawera kati gisigadde ena January Uganda enyonyi zikomawo Uganda nga tukomye okutereza nsi yaffe. Respect for God and my country, Uganda.